Nkulamusiza nnyo nkwebaziza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera weebale nnyo weebadira kubanga ogoberera ensonga zaffe ze tuba nazo wano ku mukutu ogwa Kimbowa Updates. Nze muzzukulu wa Kisolo neddira Ngonge. Kisolo ye jjajja wange wakasolya angatta obutereevu ku Kabaka. So ndi musajja muganda ajjudde ate side eri endala mba muzzukulu wa Gabunga era Gabunga yangatta era obutereevu ku Kabaka. Saidi eyebukojja sobo ente bwendi gwe nina ye mukadde waffe Sentamu Sewandagi mukwano gwaffe soko buze ku bantu nga sinabaka bulamusaako njagala kubeebaza baatuwadde comments ezabadde nnungi ate era twasiimye nnyo enkola yaabwe mumbozi yaffe gye twasimbye okukola gye twabadde nabo nga bawuliriza baatuwadde ebigambo ebyamakulu ebigambo ebizimba ate ebitutwala mu maaso ne banyabo ne basebe na gye musinzira okutulaba okutuwuliriza n'okutugoberera mbalamusizza sanyukirako abafunye ebirungi mu bulungi ate nenakuwalirako abafunye ebizibu ebitali bimu weewaawo omusawo w'ettaka mu ggwanga Uganda omusawo w'ettaka mu ggwanga Uganda Sentamu Mukasa Sewandagi nzijanjaba buli kizibu kyonna ate nga monna ekiri ku ttaka gwe buli kyowulira nti kiri ku ttaka wewali obukugu bwange gwe ekizibu kyo nze gwe mulimu gwange era abo mba nkola oba mu ttaka oba okola mba mu ttaka mba nkola sirina kye simanyi ku ttaka buli kyowulira nti kyekyo oyagala kuteeka kaviyeti ku kyapa nja giteekako bassaako kaviyeti oyagala kugijjako nja kugijjako oyagala transfers musajja wamugulako ettaka lyo naye nakatazikuwanga kyapa oza kyabula tujja kukinoonya tujja kulimuwa olina gyoyagala ogula ettaka manya abantu basingi basinzireyo ebweru ne bagula ettaka nga baguze kapa mu kutiya oli naakulaga ebiwandiiko nga si byebyo ekyapa bakibba bulungi nnyo kati oli wakibba ate transfer form azijjawa tewali kitasoboka mu Uganda tewali kitasoboka mu Uganda era omuntu asobola bulungi nnyo okubba ekyapa kya Kimbowa n'agenda ng'amaze okufuna omanyi bibino bimukola omuntu anakubbako ekyapa amala kwetegeka mubaako ne byemugoba najja akuleetera ddiiru n'omulaga endagamuntu yo n'ogisayiningako ne mufotokopinga nga yekundaga muntu ayagala kumanya nnaku zokka ze baakuzaala ez'omwezi ng'ekyapa yakibba dda gwe tomanyi manya balina ebyapa balawo okumanya nti ebyapa babibbi kati n'alyoka akwata nniini yeeyo n'agenda asulalinga affidavit n'akulanga nti wafa nti ekyapa wakimuwa nti wafa bw'amala okukulanga nti wafa n'alyoka asaba letters of administration addukanye ebintu by'omufu era abigabe ne bazimuwa n'alyoka agenda yeewandiisa ku kyapa nga administrator wa estate yo n'amala n'alyoka akiguza ono n'akiguza oli n'akikyusa n'akiza mu mannya amalala ng'akizaayo nga administrator nja kweyambisa waliwo omusajja yanguza ettaka ali awo ku Ntebe Road sijja kwogera linnya lya kampani nyinza omuttira akatale naye nange teyankola bulungi tuguze ettaka saidi ze Kavule kukyamira Kavule nga wakava ku maka ga Kasule Ssebunnya katunumbaka wagguluggulu awo nokkirya nogenda emwererwe manyiyo yatuguzaayo ettaka eyo naye okuva 2015 tatuwanga kyapa nakati atugamba bwaliwo double plotting waliwo ensobi yakolebwa ne bakola double plotting ezandibadde vertical naye double plotting yeetaaga ennaku mmeka okugikyusa kiri mu myaka ebyo bintu bakyusa mu nnaku 3 n'atugamba oba mukati oyagala nkuweemu ewalala ko omukyalo omu yakola mu kampani eri yantwala nagamba tokkiriza kuwaamu walala kati awo wayagala kutondawo kuba wamaze osituka value ayagala kuguzaawo naye gwe okyali in possession nkyali era nkozesaawo naye siina kyapa nina ndagaano weetaaga ekyapa era oba weetaaga endagaano kitwetaaga okukola ekyangu ndagaano giina kufuna surveyor endagaano tekuyamba bw'onoosanga mu musango gwa Sebaana Kizito ne kubulwa mwana gwali bwe gutyo amateeka gagamba nti gwe bawandiisa ku kyapa yaba nannyini ttaka kati omu yagula Sebaana yagula abantu babiri baagula ettaka ku muntu omu bombi ne babakolera endagaano naye omu nga yasooka okugula kati gwe baakolera endagaano ku mulundi ogwokubiri ye yagenda ku speed n'afuna ekyapa n'akiteeka mu mannya ge era abalamuzi mu nsala eyo
yego bawe ettaka liba lyoyo ali ku kyapa so si ali mu ndagaano kati kyolina okukola ekyamaanyi kunyweza ground ng'ogirikera okubeera ku ground kyekikuyamba omuntu omulala tutagitwalako kubanga oli bwajja okugula ekyapa ekyo ng'akiguze bwe bagenda kola gye bayita due diligence okola mu land registry ewa commissioner land registration n'omala okakasa nti ekyapa kyogula kya Kimbowa naye era kikakatako n'okugenda ku ground physical search okebera ettaka lyosanze ku ground ddala liri vacanti bw'osangamu occupant yenna omubuuze interest ye wajjawo otya wano ttaka kubanga osobola okugenda okugula ettaka naye nga lirinaako customary interest kati ero Kimbowa yaligula alina customary interest era yalinda kyapa kye kati osobola okikola so okola due diligence n'okola ekyo ojja kunyambako ku musajja oyo n'okifuna kati ekyo kyangu nnyo ate omutegere n'omutegeera mumanyi ekyo kyangu nnyo tujja kusobola okukirwanako akuwa ekyapa actually nagula poloti 4 nampaako 2 kati 2 zakyagaanidde zagamba nti ziri vertical ebyapa yakuwa 2 ebyapa 2 naye birinanyawo kati kyakolebwa nti wenagulira wano ate neiba baali bamaze otutundawo kanampa muyadi nga 150 okuva wano kati ekyo kyangu nnyo okumanya kino ekyapa kiri namba meka kasita oba nekiri ekirinanye wali oleta bulesi surveyor n'asika wali n'asika wano netumanya kino kyapa ziringa ploti nga 8 zonna zaali ku kyapa kimu kwe bazisala taka yagula taka lya muntu omuli akyalo kimu n'akisala manyiyo olusozi olwo naluno lwali lwanduuza lwa muntu n'akisala busazi kati ekyo ebyo bebasala kyangu nnyo okumanya ekyapa kyekirabo kati kyotayinza kumugaana kwe kuba nti abitwala mu banka n'abisingirako ssente naye obuzibu banka teyinza kutwala ttaka lyo kuba bwejja nekusanga nga goli in possession oli owa banka ng'agenda okuwola omuntu yenna ettaka kimukakatako okujja ku ground alabe ani ali in possession kale awo so nze gambye buli kyowulya kyonna nga kiri ku ttaka naye oba wakibanja nanyi ntaka akutwalaganya oli wakibanja nina gye nabadde eyo bayitayo ova Bukumula n'ogenda bayitawo Kiryokya oli yajja nga ono alina acres 7 ne bakkaanya naye n'amusalako acres meka 3 n'azitwala era n'azitunda n'amulekera meka n'amugamba omuwa ekyapa kati wayise emyaka n'akomawo amugamba bati yamuwa kyapa kati ate amugamba nti sebo olina okwegula ku ttaka lyange neetaaga ompeyo $8,000,000 ndyoke nkuleke kati ebyo nembiyingiramu nga nkozesa ndagano eriyokka gye baakola oli yamukkaanya nti kuyika 7 atwalako 3 ku 4 n'amuwa ekyapa ono ne yeesalako era oli ze yatwala yazitunda kaakati ono tumubanja kyapa talina kyabanja luddawa eno kati ebyo bingi obukulupi obwo abantu bangi babukola ab'ettaka ate n'ab'ebibanja bangi abajja ne babba ettaka ly'abantu waliwo n'enkola endala abanyini ttaka gye balina ekino kyo kiri mu famire yange Bukojja jjajja aleka ettaka ekibanja kyaliko acres 9 kati mu baana omu n'agenda nasinkana nyini ttaka nyini ttaka ku acres 9 n'amwako acres 3 yamubba n'amuwa ekyapa tugenda okuyitega ng'ekyapa kyaggwa dda kati famire etuula egamba nedda ono omusajja atuwa kitono tuddeyo omusajja agamba nti gwe natuula naye si ye musika wa jjajja wammwe nti abantu abafamire baitu bamanyi lwali tewatuyita ffenna ettaka obadde olimanyi nannyiniryo n'abaana b'omugenzi obamanyi kati era kusikamubwa kukyali awo omusajja twagala ayongereko ku ekazi yawoolye 3 kuba zaali 9 ajja bongerayo emu oba kale 5 naye nga nakyalimu obukuusa nti ono omuvubuka teyayagala famire etegere kuba yabikola speed omusajja n'amufutyanka n'amuwako ekitono nga yala kutunda dduke era alitunda twagenda ozuula nga atunzetunzeko yazimako ennyimba y'ekijja atundatundako emanju awo genda okuzuula nga wasigaddeyo kitundu kya eka
ebizibu mu ttaka bingi naye abamu gy'emirimu gyaffe tuliwo okuyamba abantu. Omu yampereza ne message n'agamba nti manye ekikula ennaku zino buli muntu akola kuli amu, nemugamba nti ye abantu bangi bakola kuli amu, naye ekibi ky'abandevavu wano naddala abali e Buganda amulimba gw'ayagala. Nze oli yampa omulimu ne ngukolera mu wiiki ezi byonna nembimuwa nembimukwasa, bwe nabikwasa kati tugenda mu mwezi taggusanga kantu kaali kannaku 2. Naye kirala abantu bandibadde naddala abantu baffe abali ebweru okuyiga okolagana n'abantu abatuufu. Waliwo omuze ogwazze ennaku zino ogw'okubatta abo bamuva Bulaaya, aweereza $40,000 bamugulire ettaka, bamugambye tuliguze, kati ennaku zaalaga nti zagenda okujja bategeka kumutta mbu kumulambuza ku ttaka lyembo biki birinyo mu kampani zino ez'amataka, birinyo mu kampani ezo. Kati ate abantu bamanyi okwesigana natesiga omuntu sekino oba natesiga family naga akankwase kampani gundi kumbe bagenda kutta nga yababbi bwe male kutta busi kuba sente yazirya. Sababudde mu butego obwo kati ate abo abamu bayinza n'okubanga balina ekigendererwa kyabwe kyakutta bagagga mu Buganda. Mu Buganda mukyalimu ettaka etundibwa eringi nnyo, ffe terisobola tuggwako Katonda yatuwa. Yo liyambuza lwaki mu Buganda wakamu batunda eri ogende waggulu eyo osanga ensaalu ensiko. Nze nange nali natambula ne mukwano gwange nga ngenda eggulu nempita Masindi Port. Kati bw'ova Masindi Port osala ku mwalo n'ogweri, naye navuga okuvaawo okutuuka erira ziri mayiro nga 15, naye nga sirabyewo woyinza kwegomba nti wano nzimbewo akasiisira. Naye wano waffe Buganda buli lwotuuka weegombawo. Buganda leo abantu awaali esika emyaka 3 egiyise boddayo kati osangawo tawuni nogamba bono naleka bwe bati. So bwe mba ne mwami Senda Musewanda Jembozi betwogera tebiggwa ate bwakwata ku kyasinga okutegeera manyi omuntu ng'aliwa nga Muganda ate ng'akudde mu Buganda ebintu ebikwatagana ku ttaka aba abikola ki aba abimanyi. Mu Buganda tewali akuddemu nga tatulanko ku ttaka kubaga tukimanyikiddwa nti ttaka lyaffe. Ate nekijja kyesanga nti enkola y'abannakyemalira ekyasize kuba nakola politics w'abannakyemalira nti nakyemalira kyasooka okukola mu nsi ng'ayagala okwata abantu abateeke wano bagyeko obutuuliro. Era mwami Senda Musewanda ndowooza ojja kukkiriziganya nange bannakyemalira bonna gye bali mu nsi yonna gye bali basooka kulemesa bantu kwebaka kufuna we batudde. Era kasita nakyemalira amala okuwamba ettaka ekiddako kiba kyakwexterminatinga abantu abo abadde bannannyini ttaka. Walabye Congo nakyemalira yakutte abaana mu kwekalakaasa 17 abakuba amasasi n'abasalira emisango n'abawanika kalaba. Omugijja omuto ogulina bweguteka kati bababbi baawa ne Uganda ekyakikolaga nti olabye Museveni mwabayamba oli omulabye bona yabasse nammwe Museveni asobola okubatta. Environment ezifaanagana ate ffe okutegeera kwaffe si kwe kumu n'okwabalira abo. Senga Museveni yabasse wano Uganda, senga Uganda yakuttedde omuliro senga biralamu byandibadde birala wano waffe batta kantu aka buli kimu nekitabanguka. Waliwo enkola eŋŋenderere era nayo yakulemesa abantu kubaako ebatuula eri gye batadde mu bavubuka. Omuvubuka avubukamu awo n'akwata ettaka lya famire ebijja n'abitunda n'afuna bodaboda n'ajja e Kampala ne bamukuba nnyondo ekyo bamukuba ennyondo n'omulamu gwe ate noonyawo oguteeka n'abanga ettaka yalitunda. Ate nno kyewuunyisa nga ettaka ogenda okubuuza yaliguza ani? Yaliguza Kampolera nga yaliriko nga yaliguza tumwesijje ate tukyalina kyakkola. So naye nkola ndala era naye ekolebwa bannakyemalira. Wano twajjirwa nti abantu abajja okuwamba ensi yaffe eno balina ekigendererwa. Omanyi omusajja oli Winston Churchill bwe yaddayo n'awandiika nti Uganda the pearl of Africa, Uganda lyeddulu lya Africa, talina kitundu kirala kye yalaba Buganda. Era ensonga lwaki olaba Buganda eriŋŋanga bw'onolaba ekiswa ku kiswa basimako envubo naye enswa zonna zibeera n'amatabo nga mangi ku kiswa naye zonna zitambula zitunuddewa mu nvubo. Kati ne wano mu Uganda bannayuganda bonna bava ewaabwe nga bonna balowooza kujja Buganda. Si lwaliro ku Museveni ono naluli e Buganda kyekifo wajjaranga ku bbaasi n'oviiramu ennateete n'okwata enkumbi yo n'okwata n'ekikapu kyo
n'otambula ng'ogamba nti basebo mulina yakalimu basebo mulina yakalimu n'otambula emayiro 5 nga toyinza kuzimalako nga tonafuna banakuwa muki mulimu ate Abaganda bakuwanga omulimu nga naawe okusula bakola ki beba ne bayitanga Abanyolo nga bakuwaawo okusula abasinga obungi baali bakiga nga batta n'abantu kati okujja okukolera wano mu Buganda abantu bangi bazze bakukola naye kati obuzibu bali bajjajjaabwe abaasooka Buganda yali tebakosa ng'era bo bagira bangana ffe bwe tulaba Bungereza bwe tulaba Amerika bwe tulaba Dubai nti ogendayo n'okolayo sente n'odda luddawa n'odda ewammwe kati naawe lowooza Abaganda oba Bannayuganda lwe balitandika okwagala okubeera e Dubai ng'omuntu atuuka e Dubai n'agamba singa bugikalifa eno yange kati na bano bwe bajja wano nga bawambi baatuuka wano ne batandika okugwanyiza buli kimu ne beegwanyiza ettaka ne beegwanyiza abakazi ne beegwanyiza buli kimu kati buli kimu bakiraba nga kyabwe that's why omuntu ayagala ayimirira n'agamba nti nze Kabaka nze Ssaabagabe nze nsinga bakabaka bonna amaanyi kubanga kiri kimuluma oli akwata n'okukwata n'alonda abantu obwakabaka n'abulondera nti mwembalondedde kyabazinga buuyo abeeraawo kwegamba ayagala kuteekawo kapapeti kanaakola kikanaafuga era mbasindikidde Kadaga abayambeko era n'akola ne constitution n'amanya eggwanga lye nti eggwanga lyange enamba bwe riti n'aliteeka mu constitution libeere constitution nabadde mbigamba bano be mbadde nkaana nabo Buluuli waliyo Abaluuli Bugerere eriyo Abanyala Kooki eriyo Abakooki nga nti ebyo muleke kutusiriwaza si myaka gyewala jjajjanga azaalibwa 1911 kitaawe yali mu Buganda ng'ali Masaka mu bbaala bw'abeerayo yali waliwo okubala abantu mu 1911 baabala abantu mu Buganda mwonna mwali mulimu abantu abatasuka bukadde bumeka bubiri ku bantu abo batasuka bukadde bubiri tekwaliko Mukooki tekwaliko Muluuli tekwaliko Munyala tekwaliko Munyalwanda tekwaliko Muvandimwe wabula abaalimu ate abaabula mwalimu Abakaavirondo mwalimu Abaziba mwalimu n'Abaswayiri Abasoga e Buganda baaliwo Abanyankole baaliwo Abalugwala baaliwo Abakyoli baaliwo Abalango naye nga abono benkugamba nga tebawera 20 we babasanze ekitegedde Abanyolo baaliwo Abanyolo baali bangi ddala naddala nga mu ssaza ly'e Bugerere Abanyolo baali basinga Abaganda obungi e Bugerere yes mu 1911 kyeje kito okubanga ate kati kiri vice versa kati bano abeeyita Abanyala tobategera Omunyala ye mwana azaaliddwa Omusoga n'Omugisu Omusoga n'Omugisu ekimuvaamu ye Munyala ebyo byajjo Mwami Museveni nga tannajja wano Uganda yalina amawanga 10 tribes 15 olwayo tulina 65 kati Mwami Museveni awamusanyusa erinnya lyawo n'atuuma kozi Museveni muchwezi muki ebyano bichwezi nalo bya bulimba muki wa Museveni leka kuntwalayo yagala banki no wano bajja kumpita wano naye Museveni yatugamba yeye nnyini nti abooluganda lwa basinga obungi bali Tanzania awo yazimba essomero oba bayitawo kyaka bwe watyo awo kitegeeza omusajja aleka Tanzania we wasinga okuba abazadde b'abangi naye ate abantu abali mu kitundu ekyo Pombe Magufuli abagoba n'agamba nti abaaliwo si Batanzania baava Rwanda ne bajja e Uganda ne babasenza essango beba n'abeeru bebo be basenza essango bbe kati Mwami Museveni yabasenza ne babatwala essango bbe ambe omusajja aleka mu Tanzania so kale embeera eyo Mwami Museveni gyatutaddemu nzibu nnyo Senta Musewandagi bw'aba ayogera ku bintu bya Buganda omulaba bambi nga munakuwavu bw'ajjukira Buganda gyevudde oba enseene ennumanye era kyova olaba nkugamba nti Bendikito Mugumbya Kiwanuka ne mulaba ng'ayita wali nga nina obusobozi obumutta yatuwaayo senga teyali ye Buganda yali efuze nga Buganda okukkiriza okukolera mu gavumenti ye yatutwala mu Uganda ey'awamu Buganda bwe yali esaba obwetwaze yabusabanga Buganda kati yetutwala y'omu ku baatuwaliriza okugenda mu Uganda ey'awamu ne bagatta ensi 15 ne bazigattamu ensi ki emu naye nga ku nsi ezo 15 bw'ojjako Buganda ne Bunyoro bw'ojjako Buganda Bunyoro ne Ankole ezo 3 Buganda mu Africa esingamu ensi 16 obunene Buganda nga Buganda yes eyina ensi mu Africa zesinga 16 zesinga obunene Bunyoro eyina ensi zesinga obunene mu Africa 10 Ankole
esinga Rwanda obunene, Ankole esinga ne Burundi obunene. Mu bunene mu Afrika Rwanda ya 8, Burundi ya 9. Kitegeeza nti Ankole esinga ensi 9 obunene mu Afrika. Ekyo kitegeeza ki? Tusobola okubeera n'ensi nga bagiyita Ankole. Tusobola okubeera n'ensi nga bagiyita Bunyoro. Tusobola okubeera n'ensi nga bagiyita Buganda. Era twalibadde buli omu yeeyagala ng'olaba Abanyarwanda bali ewaabwe nga benyumiriza mu Kagame waabwe. N'Abarundi nga bali e Burundi nga benyumiriza mu Burundi bwabwe. N'abe Central African Republic nga bali Central African Republic nga balumirwa obwavu bwabwe. Nakyemalira bwabakoze eki? N'abali e Mauritius mu biguudo ebitasobola kutambula ne Congo nabo nga bakabiremu ewa Congo Brazzaville wadde ne siswa songweso myaka mu bwavu bwa myaka anatavaako naye n'enguudo teziyitikamu naye ng'obalaba nti embeera yeeyo nga bwekola ki nga bwefaanana. Mukwano gwange kyansa okuva e Zambia twali tunyumyamu nga ayogera Oluganda ng'ayogera olulimi lw'ewaabwe naye ng'ebigambo bya Luganda ne mugamba ye ng'ekyo kyewandise kyaffe kyawa n'Oluzulu n'agamba nti ebigambo ebiri mu Oluzambia ebimu bifaanagana n'ebyewammwe abo bantu era obwedda ng'agamba leero ng'era ategeeza tudde kijja kitya era twafulowinza emboozi nga kyenjogera akitegeera ema nkyogedde mu Luganda. So Abaganda gye tuvudde wawanvuko. Mwami Sentamu Ssebandagi bwe mba naye ku nsonga za Buganda ziba mpanvu naye si gwe mulama gw'olwaleero. Akuba nti nayo mulese n'atambuza kubanga nabyo bya nsonga okubimanya. Buganda ebadde ensi y'amaanyi okuva edda. Nakati ekyali y'amaanyi kuba toyinza kufuga Uganda nga tolina Buganda. Ate Uganda etaliimu Buganda tesobola kuba Uganda. Ate Buganda ndowooza simanyi oba ne kingdom endala zonna ne mu nsi endala oba ziri strong nga Buganda nti Buganda yogenda osanga ng'eyina obwakabaka eyina akabaka gwe bakkiririzaamu omukulembeze ow'ennono akkiririzibwamu n'abatali Baganda naye nga eba musanga buli omu akola sisuubira nti eriyo omuntu asanyiza otuuka kabaka n'asigala ng'akunumba bukulembeze tekisoboka sibisuubira nti eriyo ayambala yeye nanyini bitiibwa ayina ekitiibwa kyayambala nti bw'omutulako bw'oti ekitiibwa kye kyennyini kikukuba. Buganda nga kingdom yerina ab'amasaza abakiikirira kabaka mu bitundu ebyeyo gye yabawa. Buganda ekola ku byenjigiriza byayo yekola ku by'education amayunivasite mwegali. Uganda ekola ku Buganda twayinanga ne kooti twayina n'amakomera nga n'ebyemisango tubyekolerako. Kati bw'otunuulira kingdom nga Buganda kyovudolanga ne gavumenti sitting government wa gavumenti ebira mu buyinza ya wakati eba etya nnyo kingdom Buganda. Golowooza ba Museveni tebaagala nnyo okujja kitebe kyabwe wano Kampala bakitwale lwaki bakijja nze nakugamba nti aba Western emyaka 40 gye bafuze Uganda singa bagimala nga bateekateeka nsi yaabwe bafune ekitundu ekyabwe nti twekutule ku Buganda tudde ewaffe baali badde ensi yaabwe bagiteeseteese nga makula naye emyaka 4 bagimaze nga bali mu kitasoboka balwana kuwamba Buganda ate ekitajja kusoboka. Akuba ate banagiviiramu bagenda gireka bulere eneezimbibwa nedda amazzi goolaba ago ku kyoto nga geeseze gatokota. Ekigabeezaawo kubanga gookya ne bugakwatamu olugalo lujja oŋŋambi wano omwana wo yajja naye ne bugakatamu booti nga gakwokya kintu eki muliro gwe bataddemu wansi. Kati bano boolaba naye bakola ekibakozesa eki buyinza bubajjeeko ojja kuba nonya wano ku kkubo nga tokyalabawo yaddoomu nga beekeka beekwesi todibalabako nga bavudde mu buyinza. Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okulira n'akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.